Kadama TV omulimu gwa Kadama gwewuunyisa nti bakadama bagenda mu nsi z'Abawarabu ne basinga nayo bakadama bava mu nsi endala ne babeera nga bakola emirimu gye gimu oba ne babeera nga basinga n'okubeera nga bakola emirimu egy'amaanyi okusinziira bakadama abava mu nsi endala nga Philippine n'abalala bonna bamanyi kale enjeru zitera okukola eyo. Naye kyewuunyisa kiri nti bwe batuuka okusasula ssente ate emisaala gibeera gya njawulo n'osanga kadama wa Uganda afuna $900 ate kadama ava mu nsi endala n'abeera nga ekitono nnyo bafuna $1.5. Ensonga eno ebaddewo mu ddiiro okumala ebbanga ddene ng'abantu beekwasa nti gavumenti yakola ekintu ekyo. Naye nsuubira gavumenti bw'eba yakola ekintu ekyo nga contract yasayininga contract, nze ngamba contract tebeera nti emirembe n'emirembe amiina. Contract zikyuka. Gavumenti bw'ebeera nga sayininga contract n'abantu bano, gavumenti naye esobola okujja negamba banaye abantu baffe mbawa ssente ntono negezaako okubeera nga esayininga contract empya. Bakadama abasinga bagamba nti kibaluma nnyo okubeera nga mukola omulimu gwe gumu nga gw'osinga n'okukola naye ate n'ofuna kitono. Ng'ate ebintu bino si kampani kuba wali suubidde nti kale manager takola kinene nnyo. Gwe n'obeera eno wansi mu store nga go weetikka n'okola kino ofuna kitono nnyo naye eno si kampani nti mulimu ranks nti oba ono manager mubeera kadama mwena mubeera bakadama. Emirimu gye mukola gyonna girina kubeera nga gifaanagana. Naye ate nze ne mbeera nga nfuna $900 ng'oli afuna $1.5 oba $2 nga n'obeera ng'onsinga $1.10 buli lwe tukola. That is bwe mba nfuna 9 nga gufuna $2 oba n'obeera ng'onsinga $60,000 buli mwezi. Kakitegeeza enkulaakulana yo eyange ejja kubeera nga ekyali mabega. Ate bwe tutwawo n'okusukuma ssente aye ne bagamba nti ate ssente omusolo gwe bakubye ate gw'amaanyi. Ate yennyini afuna ssente ntono ogenda omubuuza gwe baakuggyeko mmeka ate nagamba omusolo gwe bamuggyeko mu nsi ye ng'ate ssente ntono nnyo. Kakitegeeza oba onsinga okufuna omusaala ate ne bw'osukuma ssente era babeera bakuggyako omusaala mutono nnyo. Kati nze babeera bansala emirundi 2 bansaza omusaala nfuna ssente ntono ate era ne bansala n'okunsala ku ssente zino ze mbeera nsikumye omusolo nga baga omusolo guli waggulu nnyo. Katusooke tuwulire kadama ono naye ali mu mbeera y'emu era nga tusaba abantu bekikwatako oba gavumenti erabe ng'esobola okurevisinga contract eno tubeere nga twenkanankana ssente ne bakadama bali nti bwe bakadama bonna bwe babeera nga bafuna $1.5 oba $1.5 naffe bakadama be Uganda babeere nga bafuna $1.5. Naye katuwulire kadama ali mu mbeera y'emu n'embeera gye twogerako kaakati wano. Kulamusizza Mwami Kadama TV era n'enkwebaza emirimu gyonna gy'okola. Mwami Kadama TV mpulidde omukyalo oyo bambi alaajana olwa ssente bwe baatemye $60,000 n'enkwatibwako n'empulira ennaku n'amaziga ne gankulukuta. Naye nga nange ayogera omukyalo oyo by'ayogera si bya bulimba. Nange kennyini ayogera natemwako ssente ennyingi ezitasobola kuba nti ennyingi kale okusinziira ku ssente ze nasindika. Naye nga lwaki tutuuka ku mbeera eyo Mwami Kadama TV? Nze ndi Dubai, Abu Dhabi. Naye njagala okukakasa omwezi oguwedde nasindika akakadde kamu $800 emyezi 2. Naye ab'ewaffe bajjayo bajjayo akakadde kamu $600. $20 gyonna ne bagitema. Naye nga lwaki tutuuka ku mbeera eyo Mwami Kadama? Omukyala akaabye n'ankaabya bambi ng'ate ekikyolaba nga kisusse $30 zonna ssente nnyingi. Tuva e Uganda nga tulese abaana, naleka omwana wa mwaka gumu, abalala baleka ba myezi lwa nsonga nti embeera y'ewaffe eka mbi. Ne bano Abawarabu bano boolaba batusekerera, balaba nga tuli bamasiikiini, tuli baavu. Amazima gali nti tuli baavu naye nga kiki ennyo ensi yaffe lwaki tetuyambye? Lwaki ensi yaffe tetuyambye? Lwaki bannayuganda beeyagaliza bokka? Omuntu n'okola be baatuteeseza obusente obutono. Amazima amatuufu Mwami Kadama TV wano tewaliwo mu Philippine oba mu Indonesia oba mwana wa ggwanga ddala
nga si Munnayuganda akka wansi w'akakadde batandikira muka mu kitundu kwambuka. Naye gwe Omunnayuganda ne bw'okaaba n'ogaba ne munnyongereko ku 9 kale munnyongereko nfune oba 95 amazima bagambirawo zeezo. Naye ng'oli wadde talina experience gwe bakugamba tolina experience okolera ezo 9 naye nga n'Omufiripayini ajja gusooka nga talina experience atandikira mukamu kitundu kwambuka waggulu ne miliyoni 2.5 bazibawa. Naye lwaki ffe Bannayuganda twazza gwaki twabbaani twakola ki? N'obeera e Uganda n'obonaabonera n'osiiba enjala mu nsi eyiyo nga tolaba kyokulya. N'obonaabona n'omalirira n'ogamba tekisigenda kutuula butuuzi kambeeko kyenkola. Tulessa amaka ne twefiiriza nga tulaba embeera mbi ne tugamba katugende tusalewo tukyuse obulamu. Naye era ne ssente ze tukola entono ennyo nazo entono ennyo okusinziira ku mirimu gye tukola nazo era ne ziba nga zituyita buyisi mu ngalo bwe zityo. Nga be baatuula ne batuteeseza obwo obusente obutono naye ate era nabo obutono obwo ne basalawo babusale nnyo bwe batyo. Abaana Abafiripayini n'aba Indonesia tebabasala ssente bwe zityo ne mu nsi zaabwe. Nze basooka ne bantema ssente nga naakajja ne mbuuza madaamu ne mugamba lwaki bansaze nga mmanyi nti babisala eno ku Western Union ne mugamba ne mulaga ebipapula. Madaamu n'akuba essimu ku Western Union ne bamugamba kiri Uganda mu nsi yammwe sseeno amazima amatuufu. N'omwana omu Indonesia gwe nkola naye mu nnyumba yagenda okuweereza ssente ezizazifuna nnamba nga bw'aziweerezza. Okiwulira? Ezize zituuka nnamba nga bw'aziweerezza tebamusala. Ne madaamu kennyini madaamu wange azaalibwa Saudi Arabia naye nga tuli eno ffe tubeera Abu Dhabi naye yaŋŋamba nti naye aweereza ssente mu Saudi Arabia naye tebasalako. Kwegamba kitegeeza nti Western Union si erina obuzibu naye okusinziira mu nsi mw'oba osindika ssente bwe buzibu bwe buva be bazisala. Naye nga lwaki batuuka otusala $20,000 $30,000 bw'oba ogenze egamba nti ogula poloti obaze nti osindiza obukadde bubaka mu 8 n'omanya nti emyezi 3 ojja funa poloti y'obukadde emyezi 2 ojja funa poloti y'obukadde 3 bwe bakusala egyo $30,000 oba okyayinza ogigula oba togenze kudda mabega oba okyayongerako ki oba ogenda ate kwongera kukola osooka oweze ssente endala ng'ate nazo zigenda kutuuka bitundu. Naye nga lwaki tutuuka ku mbeera eyo ne tubonaabona bwe tuti ne tukola ng'abaddu bano Abafiripayini bano boolaba aba Indonesia bano boolaba tebalina nnyo mirimu gye bakola just okubeera mu kiyungu n'ofumba omuceere just okubeera mu kiyungu n'ofumba bugahuwa. Ebyo gy'emirimu gye babaweera akamu ekitundu 2 naye gwe Omunnayuganda n'osiimula ennyumba fulomeka n'okuuta kino n'oyoza engoye n'ogolola ebisero n'ebisero by'engoye n'okola kino na kino. Abaana b'Abawarabu batujooga batuyisa mu mpisa etasaana tetwebaka tusula bubi naye Mwami Kadaama TV ne tuyisibwa mu mbeera embi ng'abatali Bannayuganda. Kiki? Batuyambe bannange batuyambe. Lwaki ensi yaffe yatuula n'etuteeseza ssente entono ziti? Amazima amatuufu Mwami Kadaama TV Omunnayuganda yalibadde tasobola tasaana kufuna busente bwe tufuna. Oba kale bwe basazeewo ne batuwa obusente obutono baluleke tubufune nga bwe tubukoze naye ate ne batuteeseza obutono ate n'obutono obwo ne babusala ate bo ne babusala kinene. Naye nga lwaki twabbaani? Kiki kye twakola? Bannayuganda twakola ki? Twakola musango okuzaalibwa mu Uganda? Tunenyaani bannange? Naffe tuli baana tuli bantu. Katonda atumanyi naye lwaki tuyisibwa mu mbeera embi? Lwaki tuyisibwa mu mbeera eno enzibu bw'eti Mwami Kadaama TV? Amazima gali nti omukyala akaabye nankaabya nga nange ebeera gy'ayitamu nange mu kaseera kano gye mpitamu. Ne kati nasindisa $9,000 ku lw'omukaaga luno baasaze $7,000 naye nga lwaki balibadde batusalangako akasente katono kubanga tuli Bannayuganda tulina okuwa omusolo naye mbabba tubalirire ku $9,000 balibadde batuggyako $2,000 naye gwe n'osala $9,000 n'ogisala $10,000. Lwaki? Tugenda kuvaayo ddi? Tugenda kukola tuteffe abaliko omwana bwaffe? Tugenda kumalayo ddi? Kyokka tujja nga tulina amabanja naye amazima ga Katonda nga tetusobodde kuyambibwa. Mwami Kadaama TV byebyo ebyange naye nga tuli banakuwavu nnyo tuli banyivu nnyo bannange twekubira omulanga batuyambe batutaase.
abaana bangi nnyo baagala okujja kubanga nti ekiri e Uganda kizibu nnyo bannange embeera ya Uganda eyo kya ffenna tukimanyi embeera ya Uganda eyo kya ffenna twava e Uganda nga tulaba ku ki tulaba ku ndaba ku ki ne tujja ne tusalawo tukyusa obulamu ne tusaddaaka abaana baffe ne tubaleka ne tuleka famire zaffe twagala tukyusa obulamu kubanga eka teri kiriyo naye ate neeno gye tujja munnange ne batutulugunya ne batuyisanga ekyokuttale batuwe ssente eziwera ate baliko tusala ssente nnyingi kwegamba omuntu ojje ogumire byonna ogumire ennaku yonna naye ng'okimanyi nti owera okola akasente akawera ate ng'ogenda kafunamu